Njagala ogende mu Jinja Central Market. Ogende mu katale k'Iganga. Nkuwulira. Ogende mu katale k'Kamuli. Because I believe in research. Abasuubuzi abasinga ebintu byabwe ennyama, ennyaanya, watermelon n'ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo byolaba nti abantu balina okugenda okugula bivunze. Bivunze lwa nsonga economy ebyenfuna by'eggwanga tebikyasobola kubanga bifevalinga embeera kubawanirira esente zikoze eki ziweddemu sente zibuze bubona omutwalo zibasise omuntu bw'oŋŋamba nti mu katale abantu batula awakana agende mu Central Market ne basumagira n'okusumagira ne batuuka n'okwebaka. That is a good, a serious good point. A serious point. A situation is serious. Kakati abantu abasinga ne mujja ne muteesa kukinnya matama ddala nga ebitundu ebisinga mu ggwanga enguudo zammwe teziri bulungi, amalwaliro temuli ddagala, amasomero abazadde gabalemeredde okusasula. Ekyo bw'okyogera nti temuli ddagala baba kugamba gye liri wa panado zipeinikira gye panado. Kakati nze nagambye waliwo omusajja omu yali ayogera ebyekisirusiru ne mugamba sirika nze siri munnabyabufuzi naye ngoberera ebyebufuzi kubanga ebyebufuzi bye bitambuza eggwanga. Waliwo yagamba nze sanga kumanya politics namugamba lie like an envelope. Politics yakuume osobola okuba nga tomanyi ekikugavaninga kyekikukuuma olina okumanya politics kuba buli kimu kitambulira ku oyinza okuba nga toli munnabyabufuzi naye olina okumanya ebyobufuzi. Buli kimu kitambulira ku musingi gwa byabufuzi. Watayagala twogere ku byabufuzi leero ndisanze libadde liva mu Jinja Hospital endisanze leero nga lina okugula eddagala. Imagine Jinja Referral Hospital nga talina ddagala, erisajja nga lina okugula eddagala ku kagundi akaddako ka pharmacy eyakugamba nti muve ku byobufuzi. Yaŋŋamba tuve mu byobufuzi ne mugamba kati otegedde nti Jinja Referral Hospital eddagala ly'omulwaddewo lye weetaaga teririiyo, olina kgenda ku pharmacy oligule. Awo ne weebuuza kati mugaye nedda eryokanga n'etonnya kibuyaga n'akola ki ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Nze neewuunya nti obeera mu Jinja Hospital ne bakutuma mu laboratory ng'olina okukebera omusaayi wala byagala okukebera naye nga ne Jinja Hospital nyine erina laabu yaayo nno bakutuma ku Grace kanjogere sikola publicity ya Grace babagamba mugende wali ku Grace eri opposite gundya genda ku Grace naye nga ne Jinja Hospital erina ki oba mukiwakana tuyita abantu ne buli siti bamuleete nti ffe tuli serious ku by'eggwanga. Kati ate abasawo n'omala oleetayo results nga wazikoledde mu laboratory endala bagamba nti bino byoleese tetubitegeera. Ati bayinza okuba batuufu lwa nsonga nga beekakasa bali beekakasa. Kati bwe tuba tutambula bwe tutyo kati gwebera mu kiyumba kyo gamba nti ebyobufuzi tebinkwata tubyetaaga tetuyinza kwawukana nabyo. This is governing of society. Kakati nze kyegamba nti mwe muzimbe obuto wammwe mukolewo kimu kye mwagala mweweete amakundi naye olunaku lwe mugenda omuntu omu mu famire yo oba gwe kennyini koolifunako ekizibu n'olwala ndeese kesi gundi case in point ya ey'okulwala ndeese case in point yakola ki ey'okulwala. So engero zange ezenjogedde olunaku olwaliro manyi waliwo abantu kye baagala njogere nga tetunawumba kibuyaga kalikola ki kyali tikula ennyumba ojja kutegeera ebirimu ki mu nnyumba yo nga tetunawumbawumba njagadde twogereko ku nsonga y'ebyamasannyalaze. Amasannyalaze kati lwakigambe tusooke tugalike njagadde tusooke tunoonyereze obuzibu buva ku ki nga tulina abawumeme enkuba eneetonnya oba bwengeri gyogenda obyogerako enkya kakwasa assignment kale kubanga njaga tugenda abawumeme tubabuuze kiki twazzeeyo mu Uganda eri enkadde oba Uganda empya kubanga temusobola tugamba nti bannayuganda tusobola okuba nga tutuuka mu budde buno nga batugamba n'amasannyalaze mangi agafuluma naye abakozesa batono n'enkuba bwe yatetonnya tetwekwasa kyankuba. Oluguudo olugenda e Budondo bamaze wiiki 2 nga tebalina masannyalaze. Wano mu kibuga amasannyalaze gavaako buli ssaawa. Ngenda kukola kaweefube ssebo nga bonkwasizza obuvunaanyizibwa noonyeeko maneja wa umeme. Nze kati kankubuulire olaba tukola ku NBS 1 tetugenda gibeerako paka
naye Rocky kintu kiri kimu kyokka nze nnyumirwa okuva ku radio nga nina audience abantu bo nti ku budde buno bwe nali ku NBS abantu bayagala lubo wachemba kubanga ali ayogera ensonga ezikwata ku muntu wawa. It's not by mistake. So nze sijja kusirika kulaba nga ensonga z'Abannayuganda ez'abantu banyigirizibwa zije ku radio. Rocky akayimbo kawulidde akakafuluma ako tugende tukyakalireko wa tubimale tumalize program mugende NBS radio 89.4 mwebale kutuwuliriza okuva tusimbukidde okutuusa akaseera kano twebaza mukama olunaku olwaleero tumwebaza kubanga yatumanya nga tetunnamanya nti tulibaawo program tugiwumbye naye katwolekereko wano kibuyaga bwali kutikula ennyumba ojja kutegeera ekiri munda